Olunaku olwaleero lwenkakasizza nti ensi tekungulwa. Ekigudde ku General Muhoozi ampuliriza ogenda kyewulirirako otye kubanga ono kikakasiddwa alina okuttibwa. Mukyala we n'abaana omusajja alayidde n'agamba nti Kaberubaale bano alina okubatugumbula ate mukadde empawo kaaga. Kaakati nno mu mbeera eno omugagga Hamisi Kigundu naye atuyana zikala alumbiddwa mu bukambwe. Ono kakati amaze okubeera nga yejjusa ku kati Anitanet Amongo atandise okukaaba amaziga ebigambo byongedde okwonooneka. Eke TV Eke Master nsimbudde bwenti nkankusabe n'obwombe videos okojuwe ekigalo olwebu n'ensi yonna lutabaala mawanga buli muntu yenna akakase nti okalya ddakaddadda envunyo girira mu katiko ekusanga mu ttaka yessaawa General Muhoozi kaamaze dda okubeera nga kaggwamu ono kakati atuyana zikala. Wabula nga sinaba kubeera nga nkutuuseeyo njagala nnyo owulire ebigambo bino ebifa ku mpuuga ampuliza Mwami Kyagulanyi Pulezidenti musajja mugezi nnyo. Ebigambo bino byayogerwa dda emyaka giyiseewo ng'omusajja ono tannafa. Kaakati bituukiridde essaawa zino ku mpuuga ebyalagulwa bye bino ebyaliwo. Katubiveemu katono nnyo nkuzeeyo ku mulamwa ogwa vidiyo yaffe olwaleero. Namba 49 if I'm not mistaken. Mathias Mpuuga. Munnalwanda 911. Bwabanga asabotaginga byonna ebikolwa ku omulaba ku leaders of opposition naye nga be baana ab'omunda ate batabani ba Museveni abajjudde. Mumanyi Mathias Mpuuga okusinga n'omuntu kyayinza okutegeera. Ebigambo bino byayogerwa Museveni myaka gy'emabega nga Mathias Mpuuga akyalaga nti akolera nnyo NUP nti era ali ku ludda oluvuganya gavumenti. Wabula Museveni n'agamba mujja kubalaba bakolera munda muli mpola mpola mujja kubalaba essaawa ng'etuuse nga beeyerudde kakati mutandise okubalaba. Wulira ebigambo bino ate nkomewo. Baana bakozi muno bona abali mu NUP bona baana bange nbeja kuruga mujja kurola. Kakati nno bano bonna ba Bedi Bwanika Batwa Kagabo Bajimerwanga n'abalala bonna be mulabye nga beeyambudde engoye bonna baali basindikibwa busindikibwa nga bwe tuzze nga tubagamba. Kubanga wulira ebigambo bino kankwongereko ku bigambo katono nnyo ebya Mwami Museveni. Yakakasa n'agamba nti bonna baana bange bakolera omwo munda mpola mpola babalira mu ddiba nga musege naye essaawa ejja kutuuka mujje kubalaba bonna nga bavuddeyo. Mwene bwe munawoza oye nze nkolera munda mbasenserera munda. Kaakati ebigambo bino njagala obiwulire awo tusumule bulungi nnyo vidiyo yaffe ey'olwaliro okakase nti General Muhoozi kaakati empale zitandise okubeera nga zimulebera. Nnyo ndiyo ninsensera n'abaana bange bano nimbaita grupu ya Kyagulanyi teroho ninja kujimaraho. You just wait. Awakanyonkorera hansi yimwe mwikaruko egura oye Kyannaku nnyo abantu bwe twesiimisa beteegombanga kimaze okukakasibwa nti bano abasinga twalowooza nti bannaffe nga si bannaffe kubanga Museveni akakasizza naga nti zigendi nsensera busensezi mpola mpola njira nembayita wabula nga tuze tukolera obutambi ne tuga nti abantu bano bagenda mu State House ekiro emisana ne beefuula bannaffe abasajja basemujunganda ba Elias Lukwago ba Segona ba Mathias Mpuuga ba Bedi Bwanika n'abalala bangi nnyo kubanga n'omukyala Honorable Betty Nambooza agambye nti Museveni akozesa Bedi Bwanika nti Bedi Bwanika oyo ye kuva myaka na myaka akolera Mwami Museveni. Kaakati ng'atono y'omu kubeefuula bali ku opposition. Kaakati nno kyali kiseera buseera abantu bano nga kibalinze basobole okubeera nga beefuula bajweteke Bobi Wine ebigambo byatakoze babeere nga bamusibako amatu g'embuzi okubeera nga bamuliisengo. Kati njagala owulire ebigambo bino omusajja ono Mathias Mpuuga lwaki mwesibyeko kubanga atwononera obudde bungi nnyo abaana babandi ne basibwa nga yeefuula agenda okubajjayo naye nga alimba bulimbi n'akyalira famire zonna famire ng'agumaza ngumaze omusajja ono mubi nnyo. Sooka owulire ebigambo bino abasajja baamulondola dda okuva eyo myaka gy'emabega ng'omusajja tabeerangako munnaffe omusajja alina n'ennamba mu Kabano gurupu Munyarwanda awedde emirimu. Mathias Mpuuga bw'osomera mu constitution ya Katundu akakinana mu 2 capital A kawa obuyinza ku Twitter leaders of opposition mu parliament obuyinza bwalina n'ekkomo lye abaliwa ku stake ya prime minister ne sente zaabwe bazibali mu stake yemu dwaki kire lyange oyo nga mulaba talina mu makulu. Mathias Mpuuga mutabani wa Museveni Munnalwanda 911 if I'm not mistaken kata
kabwe kitwasomako mu lukali ake wansambu ake Bukoto South yeke nyini yali alina kune gwalumiza nti mukatabo kano mwoli akapa kwenda tuli bannalwanda ate bw'onoovayo okulaga siteke n'okuvayo okujja okunyonyola sitegenda kukutegeera eyamukomako yali Museveni yali amukomako lwaki mukalu ka nsambu oyo munnalwanda 911 nze kugambye aba abyegaana akulage bajjajja abaawo omuteeke mugende ewaabwe ku kyalo balabe bwe wanaabeerayo omuganda gw'otunuulidde kaakati ali omu abazannya bbirimbirye mu paalamenti bw'abazuuza abazzeeri ye opposition yeeriwa gye tulina mu ggwanga lino aligenda okujjamu mugenda okumwezimbira omuntu awansi asembayo Jakana Naddu tukulabye era tukulabyemu ensa nti mazima ddala twali kusabye ojja oyimirewo ku ekyo oba okikakasa mu mwoyo gwo kubanga oli yagaa nti mazima ddala sigenda kubalimba nti bamukisa abakkiriza nga tebalabyeko nti ye nga tonnaba kulaga wala Mathias Mpuuga gwe sooka weebuuze mu kitabo kyabwe kirimu abannalwanda oyo ali namba ndowooza 79 eky'abannalwanda osuubira mu paalamenti agenda kukolamu ki nga mu kitabo ekyogera abannalwanda abazza obuzzi naye mu linnya eryo mwali namba 49 if I'm not mistaken Mathias Mpuuga munnalwanda 911 bw'abanga asabotaginga byonna ebikolwa omulaba ku leaders of opposition naye nga be baana ab'omunda ate batabali ba Museveni abajjudde mumanyi Mathias Mpuuga okusinga n'omuntu kyayinza okutegeera wano mu byobufuzi by'eggwanga tolinaawo omuntu gw'ogenda kunnimba yerimbise mannya gaffe yadde okukeera gwe mubuuza akulage ku bajjajja be babiri abatudde mu Buganda kabe maama we ddayo obuuze Sseggona omugambe nti akulage ku mama yali ayogedde ku kitaawe wano mu Buganda Sseggona munnalwanda 911 maye mulundi 911 abo be tulina abali mu ggwanga lyaffe abatutulira mulinga balina ekiruyi eggwanga naffe tulirya tulyagala bebo Basseggona aba Mathias Mpuuga basooka mu Buganda batukuludde bantadde ate basubya aba Buganda mbu batukubye ensonga za Buganda kafunye eryala Bugabisi ebiseera bisinga akuddira mu luyimba taluwomesa saagala kubeera nga nnyongera ku bigambo ebyo nga bw'obiwulidde kaakati yessaawa ffe tusumulule tutandike waaka ampuliriza omaze okubeera ng'omanya ebyafaayo kubanga ebyemabega bikulu nnyo ng'oyagala okutegeera eby'omu maaso kaakati nno Gen. Muhoozi Kainerugaba mwenna mukimanyi nti omusajja ono bannayuganda bangi nnyo naddala ababazze nga bawambibwa nga bagamba nti ono y'omu ku baabatulugunya mbu bw'ataabanga ye yasindikanga basajja be oba ziyita embwa ze ne zitulugunya abantu bano nga bali mu maaso ge era waliwo n'abagamba nti amagye gano aga SFC mbu gaakwatanga n'abakazi kyokka nga waliwo n'akatambi akafuluma nga kalaga akamukoddomi wa Gen. Muhoozi Kainerugaba nga kalaga mbu Gen. Muhoozi Kainerugaba anywa n'agangayira mbu era ono takoma okwo akwata n'abakazi era ono mbu takoma okwo mbu yagoba ne mu miitingi eza famire ez'ekika kubanga taliimu nsa mbu taliimu nsa okusinziira ku musajja mukoddomi we eyawasa mwannyina katuwulire ebigambo amawulire gatandise okubeera nga gafuluma nti omusajja ono alina omusajja gwe yatulugunya era omusajja ono yamala emyezi kumpi ena ku 6 ng'ali mu kkomera era abantu abamu ku baamutulugunya yali Gen. Muhoozi Kainerugaba maaso ku maaso omusajja agamba nti mu bantu be yalabira ddala n'amaaso ge naked eyes nga bamutulugunya yali Gen. Muhoozi Kainerugaba era omusajja ono oluvannyuma Mukama Katonda yamuwandako eddusu abasajja bano mu kumutulugunya ennyo ne bamala ne bamusesema ne bamuwandula kaakati omusajja ono yakola olukujjukujju n'asala amagezi agawakayima bw'atyo n'afuluma eggwanga Uganda mu kufuluma eggwanga Uganda yawaabira Muhoozi mu kkooti ez'enjawulo kuno nga kuliko ne kkooti eya East African Court kaakati ekkooti eno neeraga teyina busobozi buyinza kukwata Gen. Muhoozi Kainerugaba teyina na bweyinza kubeera ng'emuyamba era wadde yaloopa omusango guli eyo baatulira mutulire tewali muntu n'omu East African Court yali ayise yadde ku Gen. Muhoozi yadde okubaako kyamunyegako yadde okumuwandikira ebbaluwa nga bano balaga nti bano bonna be bamu ku bano era bakolagana naye era oba oli awo bayinza n'okuba nga bamutya kati omusajja agamba nti oba ekyo kiri bwe kityo tagenda kukkiriza musaayi gwe kuyiikira bwerere tagenda kukkiriza bulumi bwamuyitira mu bwerere tagenda kukkiriza kutulugunyizibwa gwe yatuusibwako kwonna abeere nga buli kaseera akujjukira ng'akulukusa amaziga nga bw'alaba ku nkovu mbu nga Gen. Muhoozi Kainerugaba ayina n'abaana be ne mukyala we omusajja ayongeddeko ebigambo nagaa nti bano bonna mmanyi gye babeera manyi Muhoozi gy'abeera manyi mukyala we gy'abeera manyi abaana baabwe gye babeera oba baagala oba tebaagala nja kubalumba era kigamba nti omusajja ono yagezaako n'okumobilizinga abantu
Abaganda abali e Bulaaya bagende mu nsiko balandika okuyekera General Museveni mbu bamamule ku ntebe bano nga bayita mu ggwanga erya Congo. Wabula saagala weerabire nti waliwo abantu nga bano mu butuufu nga bayita mu kutulugunyizibwa nga bayita mu kucunyizibwa okw'amaanyi naye ate oluvannyuma ne bakyuka ne bakolera ba state. Njagala na kirobere ng'okimanyi era mu kumobilizinga bannayuganda omuntu ngono kituufu yabonaabona ebigambo bingi byamutuukako ebikolobero bingi byamutuukako naye mwenna mujjukire Mwami Kyagulanyi bwe yali akwatibwa ng'ava mu Amerika ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Omusajja ono yatwitinga n'agamba bagenda kumukwatira ku kisaawe Entebbe talina kyajja kukola oyo. Bagenda kumukwatira ku kisaawe Entebbe. Ekigambo kyali kyefaananyizamu bwekyo nti bagenda kumukwatira ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe naye era ajja kukoma okuleekaana buleekaanyi talina kyajja kukola bamutwale mu maka ge. Era ebigambo bino byatuukira Mwami Kyagulanyi olunaku mujjukira lwe yakwatibwa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe n'atwalibwa mu maka ge ng'omusajja ono agamba okutta General Muhoozi yayogera ebigambo bino yabimanya atya oba teyakyuka ng'akolya state. Kaakati mwegendereze omuntu yenna ageza kuga ntuyingire obuyekera mwegendereze yandibanga y'omu ku basajja nga batulira munda mu ddiba nga musege. Kampuwa ebigambo bino eby'omusajja ono eyeewaddeyo bukumbu okutugumbula General Muhoozi ne famire ye yonna abasaanyeewo. Personal revenge using all means possible. Ngenda kuwolera eggwanga nga neeyambisa amakubo gonna agasoboka. Wulira Kakwenza Lukira Bashaija agambye ngenda kuzza omuliro, ngenda kwesasuza, ngenda kuwolera eggwanga nga mpita mu makubo gonna agasoboka. I know where my tormentors live and their children and wives. Abo abanjonyesa gye bawangalira mmanyiiyo ne bakyala ba naye gye bawangalira mmanyiiyo kababeere abaana baabwe mmanyiiyo. Time to take matters into my hands. Revenge. Obudde butuuse nange ntandika okubanga nkyekwatiramu. Sikyanoonya kooti wagye ziri kubanga tezirina makulu. Leka nkyekwatiremu. N'akiwandiika mukwano gwange mu bigambo ebinene ebigazi obulungi n'agamba revenge kaseera kakuwolera ggwanga. Abavunaanyizibwa ku kukuuma General Muhoozi Kayine Lugaba wamu ne famire ye mwongereemu amaanyi. Mawulire genfuna wano si malungi ate nga agafudde nga si malungi. Munnayuganda munnaffe yagamba nkooye n'adduka eggwanga n'afuluma. Kati asinzidde gyali wabweru n'agamba General Muhoozi tugenda kwetwala. Ekirungi mukyala wo gy'awangalira mmanyiiyo n'abaana bo gye basomera mmanyiiyo essaawa yonna ogenda kutandika okubanga bw'otyo owulira embirigo. Njagala nkutegeeze amuligo ntugenda okugafuna ng'omuntu atuuse okubanga aw'okulabula kuno n'agamba nti okuggyako mukole ebyo bye mumanyi okukola ebyo naye Jeno tugenda kwetwala. Bamuyita Kakwenza Lukira Bashaija yatuuse okubanga bw'ati alabudde. Onaagamba sisobola kubanga nzikiriza omuntu eyannumya, omuntu eyankosa, omuntu eyaziŋŋamya obulamu bwange nze muleka ayineyine nga ne bwe tuddukira mu mateeka ate waba kuyambibwa kwonna. Oddukira mu mateeka naye ng'ate mu mateeka gye bakwesooka olw'okuba bakimanyi nti balinayo abaabwe abo bennyini bakuwa n'amagezi nti oba oyagala genda ompaabire genda mu kkooti kubanga akimanyi ajja ogenda okuddukira abaliyo mu kkooti bonna bantu be. Kaakati Kakwenza bw'ati avuddeyo n'agamba buli yenna eyankosa nga gwe mwennyini okimanyi nti wankosa kaakati Kaweddemu dda kankutwale mu sitoola otegeera ebiriwo. Emabega kusiwala njagala nkutegeeza amawulire gaafuluma nga waliwo obukeso bwali bwoleka nti abantu gamba nga Kakwenza Lukira Bashaija mbu yali atandise okubanga bw'atyo mukwano gwange aperereza abamu ku bannayuganda abali mu buwaŋŋanguse babeeko enteekateeka gye bakola esobola okumaamula ku gavumenti eri mu buyinza. Era nti ng'ekiruubirirwa kyabwe kyakulaba nga lwakiri oba kyetaagisa kuyingira nsiko bagiyingire nga bagamba nti ebibira by'e Congo binene bigazi. Tusobola okusinziira eyo ne tutandika okuba nga tusalako omusajja mpola mpola ate tusobola ne tumutandikira no mu bibira by'e Congo ng'ate n'eri mu Kampala nga tulinayo abantu baffe abatukolera omulimu. Museveni tumusobola. Ebigambo bino byatambula nga balaga nti Kakwenza Lukira Bashaija yali abirimu wakati. Ono gwe twogerako kankujjukize yali munnakibiina kya Forum for Democratic Change okumala ebbanga ddene era yali muwagizi nnyo wa Mwami Besigye. Era kankutegeeze we twava mu kalulu k'omwaka 2021 ebigambo byatambulanga nnyo. Yawandiikanga nnyo
ono muwandiisi nnyo nga bw'okiwulira bw'atuula wansi awo n'agamba nti kabeeko ekiwandiiko kyakulubuuta okisomamu bwoti n'obuuza nti ani yawandiise kino nga mugezi nnyo kati yawandiika bye yawandiika twagenda okumaliriza nga ba SFC nga basalako amakaage bwe bamusalako ebyaliyo byaliyo bamugyeko essimu ye n'ebirala byali bingi byeyatunnyonnyola ebyali eyo n'agamba tewali muntu yenna yamuli bizi okumutuusa ku bino byonna yali John Muhoozi Kainerugaba first son bamuyita Kakwenza Lukira Bashaija yatandise okubanga bw'ati aleeta bwe n'agamba nti yali John Muhoozi Kainerugaba eyakulemberamu bino byonna ajjukira nti era bino webibeererawo olwedde waliwo ekiwandiiko kye yali amaze okubanga akulubuuta naye nga yateekamu ku John Muhoozi Kainerugaba ababigoberera nga bagamba eri mu magye oyo nti alina ezzalawu aleeta ezzalawu ku John nti kati byonna ebyamutuusibwako ye n'atuuka okubanga abiteeka ku John Muhoozi Kainerugaba kubanga mu biseera bye yali akimanyi nti Kakwenza nti ono John yali avunanyizwa ku ggye erya Special Force akati n'olwekyo ate nga lyatuuka okubanga limusalako bakyalina eddoboozi ly'amaanyi wano mu East Africa kati omusango n'aguggyayo omusango gwe yateekayo ng'anoonya obwenkanya ng'alumiriza gavumenti y'eggwanga lya Uganda okumutulugunya n'okumuyisa mu mbeera etali ya buntu bulamu nkiddamu nti nno yaguggyeyo yagamba okuva mu mwezi ogwokuna paka mwezi gwa Septemba 22 baali bantulugunya ne mu mwezi gwa Desemba 21 nga twamaze akalulu mwaka mulambe emabega abasajja bantulugunya naye neetaaga okubategeeza ogwo naguggyeyo tewakyali makulu gonna okusira ku mawulire ge tufuna Kakwenza agamba mu kiwandiiko kiri kiyateekayo nti bano aba SFC abaatuuka okubanga bamenya ennyumba ye ne batuuka okubanga bamuyisanga ekyokuttale ate baamuleka kyekimu ekisooka baamutulugunya obwongo baamutulugunya omubiri gwe fizikale assaako n'okumutuusaako ebyobulabe bye kakati nno omusajja ono amayiddwa nga Kakwenza Lukira Basajja Kakwenza Lukira Basajja yatuwadde ebigambo ebyo era n'asuubiza nti mumulinde bulinzi mugenda kulaba emirambo egigwa nga tewali muntu mulala agisudde nga ye Kakwenza Lukira Basajja naye njagala ojjukire nti omusajja ono yadduka dda mu ggwanga lyettu lya Uganda kaakati asinziira mu ggwanga lya Germany gy'awandiikira ebigambo bino ebyobulabe ennyo ebiyinza okubeera nga mukwano gwange bireetawo embeera eriye n'abantu abo babiwandiikako kaakati mu mbeera y'emu omukyala amayiddwa nga sipiika w'eggwanga oba sipiika wa paaliyamenti ey'eggwanga erya Uganda Anita Amongo kaakati naye bamaze dda okubeera nga bamuteeka ku musito omukyala ono bamutadde dda mu fulampeni batandise dda okubeera nga bamusiika kaakati ono bukyabeera asiika banne yessaawa naye asiikisibwe kaakati nno amawulire galaga nti omukyala ono ebintu byazze ng'akola ng'abba ssente ez'omuwa omusolo nga tewali muntu n'omwamu kuba ku mukono ng'anyagulula ssente nga bw'ayagala n'amansa ssente nga bw'ayagala n'agula engoye empya n'enkadde mwenna mujjukira waliwo n'Abangereza lwe baamuwandiikako ne bagamba nti balabangako kasitoma mugagga ng'ono sipiika w'eggwanga Uganda era nga bano balumiriza nti yamukuba bagulako engoye mu botiki yabwe mu ggwanga erya Bungereza mpozi n'abolulyo olulangiro lwa Bungereza ne baselebrity ab'amaanyi ennyo okuva mu Amerika ne mawanga aga Bulaaya kati omukyalo ono ebigambo bino n'ebirala bingi byatuuka okubeera nga bimusuulizibwako natti era eggwanga erya Bungereza lyamukubako dda natti eggwanga erya Amerika takyasobola kubeera nga asaalimbirayo kaakati no mu mbeera y'emu n'omusajja amayiddwa nga Kabanda ono nga MP weeyo Mubende naye y'omu ku gwe baagasse ku lisiti ey'aba MPs be baaganye okubeera nga mukwano gwange bawa visa ogenda mu ggwanga erya Canada njagala omanyi nti abantu bano bagenda mu mawanga gano aga Bulaaya ne boona ensimbi z'omuwa omusolo kyokka nga bakomawo Uganda batulugunya abantu n'ebigenda mu maaso ebitulugunya abantu oba ebinyigiza bannayuganda bano tebabifaako yadde n'akamu n'akatono beetunulira yiri eri nga salambwa ya nsenke kaakati nno amawanga ga Bulaaya galayira okufa n'obutanyagwa era gye buvuddeko waliwo n'abapoliisi bana abaakubiddwako envumbo bana baaviddeko John Muhoozi okwogera ebigambo ebiwanvu n'ebimpi era ogenda okakkana ng'ebigambo bino byayogedde bimukalidde ne ku matama kubanga ono yali asazeewo n'okuwoninga ambasada gwanga eri Amerika n'amuwa n'ensaleesale nti bw'atavaayo kwetonda agenda kugobwa wabula na guno gwaka talina kye yali amukoze kaakati nno njagala nnyo mukwano gwange ampuliriza oneegatteko tukire ebigambo bya Anita Amongo ebigambo bino ebimutuukiriddeko essaawa yonna twandyaba obunnyogoga ku mikono gye bwe kibanga bano
tebali mu kuzannya katemba bwe kibanga bano tebali mu diversion ey'okutujja ku mulamwa oba oliawo naye nga teweerabya nti omulongo wase omuluutansozi ye kafulu mu mbeera nga ekalubye eya buli kala era ono mwegatteko akujje mu ddubi eri ebizibu enkuyanja oba bwavu oba mirimu oba maka oba baana tebasoma bulungi byonna mukooneko ne baba oli bulaaya empapula zaagaana ajja kubeera nga akuyambako n'okufuna promotion ennamba gy'olabaawo ateekwa okuba nga yakwata muze eggwanga omulamuzi Lawrence Gidudu alagidde okunoonyereza kutandike ku musango guno era emyezi 3 buli kimu kibe nga kiwedde baagala kudetamininga substance ey'omusango guno mu myezi 3 Oden egeze maaso n'okulabika nti eyisiddwa yaddirira oba eddiridde mabirizi okuteekayo okujulira kubanga okusaba kwe kwali kugobeddwa n'ajulira kati apiiru ye eyiseemu egenda kubeera considered omusango gugenda kudda mu kooti era gugenda kunoonyerezebwako okumala emyezi 3 ennaku z'omwezi nga 15 August omwaka 2023 mabirizi ono yatwala ebbaluwa eri chief magistrate owa anti-corruption court omulamuzi wa kooti eyo ng'amusaba atandika okunoonyereza ku by'obugagga ebya speaker Anita Amongo naddala nti ebyo byagenze maaso n'okulabika nti afunye wakati w'omwaka 2016 n'omwaka 2023 mabirizi ng'agamba nti ebyobugagga bino ateekwa okuba nga akozeseza ku nsimbi za ggwanga okubifuna properties zeyateeka mu kuloopa kwe mulimu amaka ge agasangibwa ku Makinoni Road Nakasero division eya Kampala Central ennyumba endala eri mu Ministers Village Ntinda kwokumya amaaso Sky Hotel International 3-star hotel eri Kyaddondo Plot emunya 23 Ntinda ng'ovudde ku luguudo lw'Ennaalya Mugesha Road Nakawa Division amaka agasangibwa mu kitundu ekiyitibwa Ayerere Village Kamutulu Sub-County District y'Ebukeddeya emmotoka ekika kya Toyota Land Cruiser V8 namba UBJ 005U emmotoka endala ekika kya Mercedes Benz ziri mu mannya ga triple A1 ne triple A2 Mercedes Benz ezo ziri bbiri Range Rover eriko triple A3 zino mabirizi ziyaloopa ne bugagga by'owulidde nga gamba nti ebyaddala tayinza kubanga bibye ateekwa okuba nga yakwata muze eggwanga kakati babirizi yali agala kooti esamuninge speaker ajje yeewozeeko bamukyajinge era bamutwale bamuguleko omusango gwa money laundering and allegations of defrauding taxpayers kati kooti eragidde omusango guno kugenda kulabika nti kubanga bibye ateekwa okuba nga yakwata muze eggwanga kakati babirizi yali agala kooti esamuninge speaker ajje yeewozeeko bamukyajinge era bamutwale bamuguleko omusango gwa money laundering and allegations of defrauding taxpayers kati kooti eragidde omusango guno kugenda kulabika nti kukomawo bagenda okutandika okunoonyerezaako anti-corruption court bagiragidde emyezi 3 eddemu ekonsidaringe Anita Amongo anaatwalibwa mu kooti anaaleetebwa yeewozeeko oba nedda gigenda kubeera emyezi 3 babirizi yaloopa kakati nno mu mbeera y'emu mukwano gwange ali ku mukuto gw'omuntu wawansi omukuto gw'enkyukakyuka kwa AKTV Media weebale nnyo weebalira kyokola kya ttendo nnyo tubeebaza nnyo mwenna obutakoowa era bwe tubatumirako mwenna okuva ebule nebweya Alex Gwanga lya Sutizirandi nkutumiddeko nnyo kussa omukulu amanyiddwa nga Wamala waliri mu ggwanga erya America family yonna yonna ngitumidde Haji ne Hajatiwe kussa Bishop waffe bankoonereko obagambe ntubaagala nnyo era tubagoberera kaakati mukwano gwange mpuliza omukyala Emily kussa omukyala Mari Gwanga Sutizirandi mwenna mbatumiddeko nnyo n'abalala mwenna basinzira mu ggwanga erya Kenya ekyondo kya Buwarabu kyemukola ky'amaanyi nnyo ne mu Africa South Africa weebale nnyo mukwano gwange mpuliriza okubeera ng'otugoberera kaakati nno omusajja Hamis Kigundu
ono nga y'omu ku bannaggaga mbu mu kibuga Kampala okusinziira ku biwandiikibwa n'okusinziira ku byogerebwa n'okusinziira ku yennyini wadde nga abantu bagamba nti ono mbu yandibanga si mugagga kiri awo nga bwe tumulaba ng'ebintu ebimu mbu babimulimbise mbulimbisi naye ng'akola bikole ng'akola nga mbu keyateeka kati ebigambo bino bimuzalidde bitukula makayi byazalira ku nsiko nakolera akatambye eggulo ng'omusajja ono bamuli bubi kaakati era mu mbeera y'emu omusajja azzeemu okubeera nga mukwano gwange ebigambo si birungi waliwo ebigambo bye yavuddeyo ono n'asamwasamwa nabyo n'ayogera nti omuntu mu Uganda omunaku omwavu mbw'asobola okukulembera Uganda n'ebirala bifanaganako bwe bityo mu kkowe eryo kaakati nno njagala olira omusajja ono bwe bamwambalidde era ne bamusomesa nti okukulembera ensi tekitegeeza kuba nti oli mugagga okulembera ensi tekitegeeza kuba nti wasoma nnyo okulembera ensi tekitegeeza kuba nti oli munene nnyo wabula bubeera bwongo bwokka bwokka era ng'omusajja ono bamaze okubeera nga bamulaga nti omumbu ku bantu mbw'aba talina bwongo mwenna Hamisi Kigundu mumanyi y'omumbu ku bagagga b'omu kibuga Kampala kw'ossa ne mu Uganda yonna naye nga kaakati omusajja basajja bamufudde wa bigere wa byayi yennyini nga bw'owulira ebigambo bino essaawa zino zennyini. Wuliriza omusajja ono. Mu Uganda ensi yokka muusanga abantu nga newabeera muntu wa wansi ate newabeera muvuzi wa boda n'omubuuza nti wa pulezidenti obusobola ajja kubuuza nti ntandika ddi. Mu Uganda ensi yokka muusanga abantu ng'omuntu n'atambuza ebigere nga tagulanko mmotoka ng'omubuuza nti mmotoka ki gye wali yagadde agamba Range Rover eba enkolera tasobola kulowooza ku spasio tasobola kulowooza nti wanalise n'engula pi. Kati Hamisi Kigundu kankubuuze bakuteeredde awo spasio ne Range Rover mbubobo ina amagezi olonda sipasio ng'osobola olonda Range Rover n'ogitunda n'ofunamu busipasio buna butaano kati mbw alonze sipasio yaaba omugezi bannaye embuzi wano wali eri Lugonva akola gwakuseka kubanga akola kamugagga tabulako balebeesi ye kasitaana afuna akasente kuba oyogedde bya kisiru genda eyo n'otoba ne bikisekka ku intaneti toddamu kwogera bya kisiru kubanga tomanyi naawe webagaggawala waliyo ababoda mu Uganda omwo half number ku population y'ababoda 50% basobola okufuga Uganda eyo ne bagituusa ne bagiteeka ku times 10 okusinga Museveni. Kino nkikubuulira mbu Museveni yamanyi mugezi eri eggwanga bwalifudde yali wa boda Museveni yali wa boda afudde eggwanga bwerityo abantu abeera n'amagezi naye mubakatidde kubanga Uganda bobeera n'amagezi ofuuka enemy abantu bemuwa emirimu bye bafulufiga babasajja mivule obwa presidential advisor bulimu bafulufiga babuchamani bakenzo kati olwo omugezi anaafuna omulimu mumukatidde kubanga temuganya bagezi kukola bya magezi gwe tunuulira kati owa boda sawa zino abantu e Uganda banoonya kibayita survival omuntu anoonya survival atuuka akaseera ng'ekyamagezi ekiriwo ke kaboda okuvuga mb'oyagala afe mb'olw'okuba mugezi talina vuga boda oba olowooza nti abavuga boda basiru ovuma gw'omanyi we bagaggawala Hamisi Kigundu tomanyi we bagaggawala nkusiba ssente olaba tokimanyi nti waliyo omuntu avuga boda naye ng'alina IQ ekusinga ne times 10 nga tosobola yimirira naye nkubuulira Amini gwe bagamba ataasoma gwe bagamba eyali owa wansi yakolera ebintu Uganda Museveni emyaka 8 Museveni emyaka 4 tabikunukiriza nako ekyo nkikubuulira mbukati Museveni yali wa boda afuga bweti ensi ye gwe omanyi we bagaggawala oba olowooza nti omuntu alina amagezi alina kukwata kabiriiti n'ayokya paaka yadde emirundi ena n'agyeddiza ng'amaze kwonoona bizinensi z'abantu mbw ago ge mubalanga amagezi obufere bwe mubalaba ng'amagezi gwe kyojagala okuŋŋamba ky'oŋŋamba bw'obeera mufere awo gwe mugezi bwe muti mwagala okuseetinga ensi oyo gasiya tetugenda mumukkiriza abaana bangi bali awo abagezi nga balina IQ naye muyina power muyina influence mmwe temuganya mugezi kubaawo muttabatte abalina amagezi mubatta abalina amagezi temubaganya abantu balina kuba basiru okubaawo kubanga akulembera eggwanga musiru nkikubuulira gwomanyi obagaggawala gwoga tetumanyi ssente z'olina zaani tumanyi nennyini ssente z'olimu tumanyi gw'okolera naye oli wano otwasamira weefudde omugezi ennyo
awo sawa zino ku lugonvu naawe lugonvu yalinga omugezigezi muko yakola kakwesesa mugagga ayogedde byayogedde genda otobe ne bikiseka ku internet mu motivation speaker goyagala gezaako kuŋŋamba mbu we bakuleetera Range Rover ne baleeta Spasio mbu omugezi atwala Spasio olw'okuba talina amuwadde nga Range Rover oliriizo gwe toyina magezi bwe kibanga bw'obeera nothing nga toyina wadde nga kyoyina okusaba bakutereddewo wali Spasio ne Range Rover ng'olonda Spasio gwe tomanyi nawe bagaggawala gwe tomanyi toyina na bwongo nze simanyi oba osala otya ekkubo oba oyina bakuyimiririza mmotoka nze simanyi ogwo omutwe tegusala kkubo wali kusaaya kwini tegusala ogwo omutwe ogwo tegusala kkubo nze nkubuulira bw'oba ng'olizoninga bwotyo ogwo omutwe gwokozesa ng'osala ekkubo mu Uganda gw'olina okusooka okwevunaana nga tonatandika vunaana bantu bonna ekyo nkikubuulira kakati nno ebyamesi kigundu tebiggwa malojja era ono yalajjanako naga nti bannange bagenda okuntemula bagenda okunzita bannaye mujje mu nnyambe bwe mulabanga nfudde bwe mulabanga ntemuddwa gundi ne gundi be bagenda okunzita era abantu abo yakoonako ate balina akakwate ku famire eya First Family oba giyite ya General Museveni kakati nno era ebigambo ebyo yabyogera bannayuganda bangi bamulumba nnyo ne bamulangira n'okubanga akatale ka paaka yadde kaayokebwa emirundi n'emirundi bwe kalekerawo okwokebwa ebizimbe ebyasitukawo kigambibwa nti bibye nga bannayuganda beebuuza lwaki bali abaayokebwa omusajja ono teyanyega naye lwaki bamala okubeera nga babookya era yateekawo ekizimbe kaakati nno ebigambo ne bibeeraawo nga bingi wabula mu mbeera y'emu ng'okyali eyo mukwano gwange mpuliriza ng'okyawuliriza ebigambo bino waliwo omusajja eyali omugagga ennyo mu Afirika era omusajja ono ng'asula mu lubiri olutabangawo naye nga si kabaka nga bw'olaba mu Uganda abagagga bangi nnyo nnyo basula mu zimansioni naye nga tebayinza kuvayo yadde kwogera ku kigambo na kimu kinyigiriza munnansi kubanga bano bannaffe baamala era baatuuka kakati omusajja ono yafundikira afudde era mu nfa ye yafa bubi nnyo era bimwogerwako bibi nnyo ne famire ye yonna yonna yafuuka ekikolimo n'olubiri luno lwe yali asulamu lwafuuka ddanga ekiyumba ky'embizzi era ng'olubiri luno tewali muntu n'omu alusulamu ne bannansi bonna baaluzira akatambi kano kakuyigiriza ki sooka okalabe katono nnyo ate mukwano gwange tukomewo mugookya buli alina olugezigezi obudde buno lino libeere essomo gano amaka g'olaba gano galiko amaka gasinga okubeera ag'ebbeeyi mu Afrika wonna sinakindi nga ge gamu ku maka agabalirwa okubeera ag'ebbeeyi mu nsi yonna obudde buno maka ga misota mmese tewaliwo na muntu agasulamu amaka golaba mufaananyi kino ge ga amaka ge yali pulezidenti wa Congo Mobutu ng'asula mu lubiri sserubiri ng'ateekako n'ekisaawe ekyennyonyi obudde buno tewaliwo ekikolebwawo kati gwali mu gavumenti eno nga mwesiba mu buyinza bwe tutaabalonderamu ng'otunyonyola nga muyina ebirungi bye mukoze nze mbuuza olinako wadde hafu ya kino ku byokoze era ng'ogamba bingi temusobola bijjawo ffe tuli bagumu tetusobola kuva mu buyinza sebo ebiseera bijja ne biyita ekiseera kyammwe kinaatera okuyita one day one time mugenda kutuuka akaseera nga temulina kye mugamba ggwanga nga tekiriiwo nga kaseera kammwe katuuse nga muyina okudduka emisinde okuva wano and you will go trust me mujja kuva mu ggwanga lino jjukira temulina kye mukoze wano kirimu magezi ebiguudo bifu amasomero mafu amalwaliro mafu entambula nfu buli kimu kifu naye one day one time ojja kunoonya n'emmotoka okujja awako okuddusa okutwala gy'oyagala okuddukira nga togiraba mukoze bingi ku lwammwe ne mubikoledde mufa ate abaava abanaku abasembayo bweyaba era kajja kutuuka akaseera nga fe abanaku abandi bisapooti nze tetukyasobola nkiddamu akaseera kajja kutuuka nga fe abanaku abandi bisapooti nze naffe tetusobola abandi suze mu leeto ze ez'ebbeeyi nga tetusobola zigwe ebbeeyi ng'ennyumba naye tokyasobola gisasulira amasannyalaze because wabiteekamu lwakuba oli mu kubba ssente wa musolo omwami gwolaba mu kifaananyi oyo Kalombo Mutombo be bamu ku bataakonkonanga okulaba pulezidenti wa Congo Mobutu obudde buno Kati Bega mu kibuga Kinshasa asabiriza
kati gweleeta olugezigezi wo simanyi piso simanyi nkolera simanyi nze giso simanyi nze piso simanyi nze nkolera iso one day one time ng'oleeta olugezigezi olwo ojja kutuuka okunoonya ne b'okolera babule mujja kutwasiza enku ku byalo mbabuulira muyise bulungi abantu mubeeremu n'obuntu bulamu sometimes beeramuko n'obuntu bulamu tokola nnyo bintu bigenda kukwogezaako emyaka n'ebisiibo kuba akaseera k'okuleka obuyinza kojja ekalikkiriza yagalagaana ate obudde bwammwe bujja. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu mmanvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swayi mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. 7 kikyamuluma akiwulira tukola ebintu nolowooza nti byakusaaga naye nga tubasudde mayiro 8 kati bagezaako okubitereeza tebikyasoboka. Nkugambye bali mu bulumi bw'otalabanga buli lwe bakola ekintu beeyongera kutomera oba mwakikola ku muti omubisi naye ate omuti omukalu emmundu za His Excellency Kyagulanyi ziruddawo omusango gwe gwakkirawa. Kakati bwe muba mwakikola ku muti omubisi Yesu yagamba olaba mwakikola ku muti omubisi naye ate kakooza mujahidini omuti omukalu. Ekinnuma kiri kimu baana abo okutuuka ne babakola ng'ono mwesigwa oba ne babajjawo era kati emmere gye balya Katonda yekka yaba abataasa. Kyova olaba bayanguye ne batuwa information eyo. Bwe wabaawo ekibatuukako kyonna Mayiga ali mabega waakyo kubanga n'abaana bakyekengera. Abaana beekengera obakola ekintu mu kkomera era kyebavudde bayanguwa ne bajja ne baŋŋamba mbagambe nti Mayiga yagendayo n'abagamba si mmwe mwampita bataasa nzize muteekeeko emikono. Baali bagaanye. Abaana baagaana okuteekako emikono. Mayiga yennyini n'agendayo so ne bamwesiganga Katikkiro n'abagamba mukole ekyo muyimirire ku mugongo gwange. So ebintu bino mujjukire ebyatuka ku His Excellency Kyagulanyi mwesigwa. Museveni yakwata amajambiya n'agenda n'atematema abantu b'e Masaka ne baleetera bahonalebo Ssegirinya mu njegere byakirawa. Bannayuganda temwerabira tujjeyo ebintu ebyo bwe bityo. Ekitukola obubi kiri eki bannabyabufuzi mmwe mutusembya. Ba MP aba opposition mmwe abali mu parliament mmwe mutusembya. Senga mwatambulira ku peesa emu ne gye tuliko mmwe senga tuli wala. Mmwe mutusala omuliro naye tetugenda kusala muliro tugenda bakalakata mpaka ebintu byonna bye twabagamba bituukiridde twabagamba twanguwe. Najja wano nereeta solution neŋŋamba omusango ogwo mugujje mu kkooti y'amagye muguleete mu bantu mutuuze olukuŋŋaana muyite CNN, BBC, Al Jazeera bonna babeerewo ku kitebe ekamwokya for the reference. Mubabuulire ebintu ebyo mubibawe mubabuulire emirundi abaana gye bazzeeyo tewali bujulizi babasibye mubiteeke ku rekodi mukwate omusango muguwa abantu tuteese tugambe buli Lwakubiri
tugalewo teri kukola n'olwokuna tulondeyo ennaku 2 teri kukola in solidarity okulwanirira bannaffe abasibibwa obwerere n'ababuzibwawo mmekambabulire bakibalama bali 18 n'abaana abo ababadde mu kkomera basuula gavumenti weewaawo ne biyita mu nsi yonna ku likodi ku BBC CNN twalyesibako wano nengaba n'ennamba z'abannabyabufuzi bonna kati olwaleero tuli mu defensive tuli mu kwedifendinga nze sijjanga kuba nembagamba kintu ani yalabye akatambi ka honalebo Ssenyonyi nga kamuggalire bweru ku gundi kuloko omusirikale gwe nabagamba ye yabadde ne honalebo Ssenyonyi saibagamba ngu tebannaba mumuwa era ntegeddeko nti oli bamuvunaanye emisango era ali mu kuzunga ali kusemwa isimanyi biki ku CID The opposition in Parliament, Joel Ssenyonyi, in company of his shadow cabinet, arrived at ROCO headquarters in Kawempe at exactly 10 a.m. where they were due for an oversight call, only to be denied entry into the premises. Upon arrival, the security officials told the leader of the opposition and his group that the head of the company, Mark Kola, responded to their letter through the speaker that they are not allowing visitors at the company. What we have got is that they replied to you that you are not welcome today. We are not welcome. Why aren't we welcome here? Because taxpayers' money has been injected here. To answer such a question is I'm very sorry. I have a copy of the letter. This clearly shows what we have been saying. That the way government keeps dishing out money to private companies is very problematic. The opposition in Parliament had gone to oversee the utilization of the 263 billion shillings that was allocated to the company by Parliament. So I wanted to be sure what's happening. They denied us access because there is nothing happening. We have come here to ROCO Construction Company Limited because this company has been given money by government so far, 263.3 billion shillings. And we understand government is coming back to request for more money on their behalf, between 200 to 300 billion shillings. Now, that's why we came here, to establish what is this money doing. The leader of opposition, Joel Ssenyonyi, however, accused the company for ebyo byonna twabibagamba mu budget ffe ekigambo kye nnakozesa nga tuli nga muli mu budget background nabagamba bwenti waliwo omulwadde gwe bayita Uganda tulina omufunira eddagala ng'obudde bukyali tuleme kuwa bantu postmortem report anajjukira ebintu ebyo kati bali mu kutuwa postmortem report omulwadde yafa batubuulira ekyatta omugenzi nga nababuulira ekitaasa omugenzi muve mu parliament temuyisa budget kati ekyatta omugenzi it was very problematic sabagamba nedda tetwabagamba wano ekintu bwe batuula mu parliament baba ba mugaso nnyo bwe baba bayise ebya Museveni bo bwe baba bayina ebyabwe bye baagala they are nothing nti abo be basayininga ku sente ROCO ze yatwala yali teyinza zitwala nga opposition teriimu teziyisizza wabula bwe batuuka zirondoola awo tebakkirizibwa bbeerayo twabagamba temutuwa nga postmortem report mutuwe cuwa cuwa eriki ey'omulwadde eddagala lyaliwo ne mutasobola kulyafodinga ne postmortem report temugituwa tetugyetaaga nzizeeyo ku nsonga z'abaana ensonga z'abaana ziri ku likodi his excellence yabagamba bwati abantu abali makomere mugamba nti aba NUP tubakozesa bukozesa twetwogerera tubakozesa byabufuzi